jawulo. Nalunkoma ayongedde okunyiiza ababaddewo ate bwe yeetemye engalike n'ategeeza nga bwe yasaba edda Ssenkubuge akomye okuwa abalongo buyambi kubanga baliko kitaabwe ate yeesobola ajja okubalabirira. Wano abapoliisi bakangudde ku ddoboozi ne balagira Nalunkoma ajja omuzannyo mu nsonga zino ayogere taata w'abaana omutuufu oba si kyo bakubatwala bakeberebwa endagabutonde. Tusobole okuzuula oba abaana bano baffe oba banneiba landiroodi kubanga yeya twala Nalongo waffe. Engeri Nalunkoma gy'abadde abalaatamu ejje Nazaala mu mbeera ne bavaawo bubi n'ekiddiridde kwerangira bwenzi. Twala yali Mukama alaba kingo mu mwenzi mu maka g'omusajja. Kati ebyobenyo mizaani tuzaalira maka g'abasajja nze bwe mbazadde mu bataano oba kkumi. Tekituzaalidde maka g'omusajja. Nalunkoma akudaalidde Nazaala we n'amusaba akomye okumuyita omwenzi nga wamujjukizanga naye bwe yazaala mu basajja ab'enjawulo nga ye Nalunkoma abanguyiriza embeera n'ababuulira nga bukyali nti Ssenkubuge si ye Ssaalongo nti era yamanya ensobi ye n'enenya ewa Katonda. Nekiringa ekigenda akakanyakananyaka ne bakitegereyo omukulu naye ng'omuntu n'oyogera ng'omayitibaawo Nazaala ayozezza ku munye n'alombojja engeri gy'azinga asaba mu Nalunkoma abalongo babatwala okubamala ne yeerema. Omwana oyo ng'agamba maama lwaki abalongo tebabaleeta nga mugamba abalongo balina baleeta wano mbalaba abalongo tebamala gabalinyirira. Oyo n'agamba nti eyo si ye jjajjaawe. Nazaala atubuulidde nti okumanya mukamwana Nalunkoma mujoozi yatuuka n'okugamba mutabani we Ssenkubuge agire nga yeeyita Ssaalongo wadde nga abalongo si babe aleme okuswala mu bantu. Erinnya lya Ssaalongo abantu baleme kutegeera nti nno si gwe bazaala. Oyo omwana ono okumanya mujoozi gw'osigaza erinnya lya Ssaalongo tuleme kuswala tukuze abaana. Nnyina w'omuwala yagamba azenga agamba naye baaba abaana bano nga bafaanana anko. Ye mwannyina wa Ssenkubuge nga ye Namugamba Betty nga ye yali mwannyina omulungi mu kwanjula agamba nti ekisinga okumuluma yasula ekawempe mu ddwaliro mu mpewo nga Nalunkoma azadde abalongo nga baagula amata ag'ebbeeyi n'okubika abaana okutuusa lwe baakula kyokka n'amala n'abeefuulira. Amata ga bbeeyi okuva tebereza okuva nga omwana wa myezi 7 olubuto olubuddemu babajjamu ba myezi 7 kati nga tulina bakuma ku myezi 8-9 mpaka we bavaamu ne bafuukira ddala abantu. Ssenkubuge gwe baalagira okweyita Ssaalongo ku kifuba agamba nti okuva mukyalo lwe yazaala abalongo embeera yakyuka n'atandika okumutulugunya. Mugamba tukola abaana ewajjajja yagaana njogera mpaleke wa maama wange nga tunyisiza ddala bubi nnyo. Naye omwana omuwala onaavuma omwana wange kyekisinga okonyeeza. Tonyiiga omwana onaavumye omwana wange esita ajja kukolimira olekera okuvuma mwana wange nga yakugjiibwa mu bukitiibwa. Asabye abazaalisa okumuyamba ne ssente akebeza abalongo omusaayi omutima gumuke. Ye Muzeeyi Ssentabule enkya ya leero atuuse ku poliisi era olutuusa ategeeza abasirikale nti onsenga emuleese amusango gwe yataddeyo nga tayagala kumuyingiza mu birala wabula ng'ono ab'oluganda lwa Ssenkubuge bamutabukidde nga bagamba nsi bakumukkiriza kumeggaata alume. omwana oli wazaala mukazi abimanyi ebyabaana Muzeeyi yeeganye by'okuzaala abalongo mu Nalunkoma nga bamutegeezezza nti ekiddako kyakkebeeza abaana musaayi kyawakanyiza nga bakira buli boogera ku nsonga y'abaana nga yeebuzaabuza kwosa n'okwekola obusolosolo n'okwekubira amasimu. Naye nga ensonga enkulu nze gye ndiko ya mukulu Beeni siina nsonga ndala. Mukulu Beeni wabanga tasobola kudda wange tuwandika kakalo nze siina buzibu. Oluvannyuma ategeeza nti asonyiye Ssenkubuge era n'alagira abasirikale bamuyimbule wabula ab'oluganda bakalambidde nga baagala abaana bakeberebwa omusaayi nga singa kizuulwa nti muzeeyi ono ye taata w'abaana waakubalirira ensimbi zonna omuli n'ezaagenda okwanjula Ssenkubuge. bataabe babe
tumusasule olwabanga babe alina okusasula obudde bwaffe bwatwononedde. Abasirikale bakangudde ku ddoboozi ne bategeeza Muzeeyi Ssentabule nti abaana balina okukeberebwa omusaayi ng'ono olabye ng'ensonga ya DNA ekutte wansi ne waggulu yeemuludde mpolampola n'afuluma nga baba Oluganda basigadde basaba poliisi akake Muzeeyi akkirize abaana bakeberebwa omusaayi era ne balaajanira bazyassa okubayamba okubadduukirira mu nsonga eno. Oluvannyuma Ssenkubuge ayimbuddwa n'addayo ewuwe. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate ab'obuyinza ekira nga bayambibwako abakuumaddembe bakoze ekikwekweto mwe bamenyedde obuyumba bwonna obwazimbibwa ku nguudo za koransi mu bukyamu kyokka mu bitundu ebyebweyogerere beezoobye n'owa scrap okukakkana nga bubeefuse. Kabadde kaseera ka buyinike mu kabuga k'ebweyogerere ku luguudo lwa Mwasanjala oludde Jinja bakwasa amateeka ekira nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda babadde bamenya obuyumba bwonna obubadde ku luguudo luno enteekateeka egenda mu maaso n'okukolebwa okwetooloola eggwanga. Abantu balabiddwako nga baboniikiridde nga balaba emirimu gyabwe gisaanyizibwawo tulakita weetiye ereeteddwa okumenya saaka babadde balinnya waggulu okuggyayo obusolya. Kabadde kayisa nnyo nga buli muntu adduka okutaasa ebintu bye nga waliwo ne jjajja atunda ebyobuwangwa alabiddwako ng'akuŋŋaanya ensuwa ze ssaako n'endeku. Kati bali baleka abantu nga babeeyiza ku makubo kubanga balina omugaso mungi nnyo gwe bayogera ku Uganda. Obukiyosiki bakoba ne bamenya kuwa omusolo sigamba nti bubeerawo bwereere bajja ne babuwooza. Kati bali baleka abantu ngaabo kuba bali balina kye bayambako kye bayongera ku nsi. Wakati ebintu biri nga byenjogeddeko ng'enkoko n'obumonde biba bikendera abalunda enkoko bafuna akatale bamanya nti ayokya enkoko ajja twala enkoko nga 10 oba 2 oba 10 awo obumonde naye yali alimu obumonde ajja manya nti oli ajja twala ensawo y'obumonde. Kyokka waliwo omusajja yagadde okulemesa abakwasa amateeka omulimu gwabwe era ng'alabiddwako ng'asibiddwa pulasita mu bwenyi ne bamuwalawala nga bamutadde ku mpingu okumusaka bangali kwe bamutadde. Ono kitegerekese nga abadde atunda byuma bikadde ebya scrap ng'okumenya akayumba ke kye kimujje mu mbeera ne bumwefuka n'abakwasa amateeka nga byonna bibadde bweyogerere ku 7 okumpi n'ekkanisa ya Watoto. Mu kukwatibwa abadde alwana ng'aleekaana agamba nti yafadde ebitundu by'omunda nga takyalina kyatya era tatya kufa nga bwakanyuga eŋŋoomi okutuusa bamusinzizza amaanyi ne bamutwala. Ekikwekweto kino kiyindidde mu bitundu bya Kireka ne Bweyogerere nga basenza obuyumba bonna obuli mu kkubo okutereeza ekibuga nga batandikidde ku ssundiro ly'amafuta erya Fuelex Bweyogerere okumpi ne woteeri ya Merito ne batuuka e Kazinga gye bavudde ne bagenda e Kirinnya, Bukasa ne Kireka. Bakira okumenya kugenda mu maaso nga waliwo abakwata obutambi ku masimu nga ne bakwatiddwa ne babasanguzaamu ebifaananyi nga abadde agaana ssaako n'abadde bagezaako okukola effujjo babadde bakwatibwa. Era nga ffe abakulembeze tusigala nga tugamba gavumenti obudde bwe baawa abantu okwetereza, obudde bwe baawa abantu basobola okulaba nga bajjamu ebintu nga beetereza bwali butono nnyo. Anna Lwanga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate yo nga tuvuddeyo babaka bakunyezza ab'ekitongole ekya NIRA olw'omulimu ogutambula akasoobo ng'ate era abantu abamu bavuddeyo ne balumiriza tebabasaba n'ensimbi okubawa density zaabwe. Kyokka NIRA etegeezezza nti yo etubidde ne density ezisoba mu bukadde 9 kasooka zaazo ku disitulikiti ez'enjawulo zijjudde. Kogatali kunfuna ku luguudo lwakulaza obulungi abantu bayitamu okufuna endagamuntu enaluvudde kuofiisa NIRA muno mulimu okukola akasoobo ennyiriri empanvu okugibwako ssente okubakolako n'ebirala. Bw'oba tolina ssente tolina ojja kukola ki, tolina ojja kuyita kuba kati ffe tutuuse wano essaawa emu naye n'essaawa zino zigenda kubeera ssaawa 5. Bano batusina okusaba ekitongole kya NIRA kirowooze okuzza omulimu gw'okumiruka abantu basobole okwanguyirwa. Luli kibadde kikendeezezzaako nga batandise okujja mu parishes
ez'enjawulo. Kati nze vudde Gombe, nze ndowooza nandibadde njijja Gombe okusinga okujja wano. Kati bw'abadde asinkanya akakiiko ka paalamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga, ssenkulu w'ekitongole ekigabadde nzitekyanira Rosemary Kisimba ategeeza nti bakubisa endagamuntu ezisoba mu kadde 12 okuba batandika kwefuba ono omwaka oguwedde ng'endagamuntu obukadde 10 n'ekitundu zisindikirwa ku disitulikiti ez'enjawulo nenga kuzina obukadde 3 bwokka zakatuukirira bannannyinizo. Ku ezo 10 n'obugwamu bwa 10.5 abantu bapiikinzeeko miliyoni 3 zokka. So mbadde njagala kubayita kukoola abantu bajja bakime kaadi zaabwe. Abakakiiko no batadde ekisembo ku nninga nnyole lwaki ne gye buli no bannayuganda abawandisibwa ne bazza obujjendagamonto balemedde okuzifuna. Bano bagamba nti abantu basiba okufiizanira ne buziba nga balinzi ndagamonto tebaziraba ng'alamu okufuna ezaabwe balina kusooka kuwaayo ngoze. Even if you go now so even if you go here at Nakasero, even if you go to Korolo, even if you go, people are lining up and when they reach at the point of distribution, they are told their national ID is not there. Did you send their messages? And then also these places are congested. Once they are congested, people are not getting services. And then your staff, they are very rude. Are you not motivating them? They are extremely rude. Bategeeza n'obakanira bwe yasuubiza okusindika ku masimu bangi tebabufuna nga n'oba busindikiddwa tebabwongera kutabula nga tebulabika bulungi bifo awagabibwa endagamonto. I never wanted to congest in the city. Took mine from Remiak. But to date, no information, nothing, and it has not been forthcoming. I don't know whether you are aware that some of your officials are wasting little money to prefer some people that who have come last, so that their IDs can be processed earlier and they leave. May I also know how you intend to communicate to those who don't have phones completely, because I have village old women there and men who have registered but don't have a phone, and I'm wondering how you intend to communicate to them. Kyokka Kisemba nnyidde nti obuzibu buvudde ku lwakuba nti abakozi batono nga n'ebifo bakolera bifunda nnyo ekivamu be bantu okwetuma mu bifo bino ne bawala okufuna obuweereza. Abantu abakima kaadi miliyoni 10 kati kubisaamu olabe abaana bennina beebo emirimu gye basobola okukola gyegyo. So demand versus abaana bennina tebikwatagana. Wabula akkiriza n'ekituufu olwo abakozi baabwe abali enguzi ku bantu okuwandaga muntu niyo obuzibu abantu bonna bagibwako ekyojja mu miru ate batya okuloopa n'efimu gye bakuta abakozi baabwe ate obuloyo ababwako obujulizi. Abali enguzi munnange mwe mwandinyambye okubakwata kubanga mwe ba complainants mwandibadde mugamba tigundi yansabye enguzi naye tesobola mulopanga saamu. Ategeeza nti bagenda kuddamu buto okusindika obubaka eri buli muntu alindaga muntu eyakola nti wabadde obuzibu ng'obubaka buno buyita mu kitongole ekyanitayo. Message mpa tugenda kuddamu tuziweereze kubanga waliwo abazifuna waliwo abatannazifuna, so tugenda kugezako zonna tukole ki tuddamu tuziweereze. Kati ategeeza nti bagenda kuzitula batwala endagamuntu eri abantu kyandiko abatalina ssimu webafunira obubaka. Kyokka ababaka nga bakolemeddamu Fiolesi Kikubo bagamba nti NIRA erina okuteekayo enkola ey'ekikungo ey'okugaba endagamuntu zino. Kati kino kikwatira ddala ku muntu wa wansi oba bulijjo, era komiti erina okukangavvula NIRA bwe batevuddeyo neetereeza ekyokuba nga teweereza bannayuganda ennangamuntu zaabwe. Fred Kajobe yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Pulezidenti wa Amerika Donald Trump akyomedde Bungereza n'amawanga agagana okumwegattako mu lutalo nti gasaanye okwenonera amafuta gaago mu kagolomolo ka Iran. Trump agamba nti amawanga gano galina okwerwanira kubanga gekubyeko ne gatamufaako. Pulezidenti wa Amerika Donald Trump ayambalidde Bungereza n'amawanga amalala bw'agategeezezza nti gagende mu kagolomolo ka Strait of Hormuz okwenonerayo amafuta gaabwe. Trump agamba nti amawanga ago galina okutandika okwerwanirira kubanga ye ageekubyeko enfunda eziwera okuyingira obutereevu mu lutalo ne Iran naye nga gamutunuulira kyamuli nga salambwa lya nsenke. Obubaka buno abutadde ku kibanja kye ekya Truth Social ng'agamba nti akooye okwegayirira amawanga ago ku byolutalo lwa Iran
kati essaawa nabo beefeeko. This is not our war and we're not going to get drawn into it. Mpeera kyakalambidde nti ajja kukuba amakuŋŋaanyizo g'amasannyalaze gonna, enzizi z'amafuta n'ebifo ebirimu amazzi agakozesa mu Iraani singa baneebuzaabuza ne bagaana okussa omukono ku ndagaano. Kyokka Trump agamba nti bali mu nteeseganya ne Iraani okulaba ng'olutalo luno luggwa. We're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them. Waisirairi Benjamin Netanyahu ategeeza nti olutalo lwe bagula ku Iraani nga balina Amerika bwe lutuse balwagalira era nti bo tebali ku budde wabula ekigendererwa. איראן היא לא אותה איראן. Dua ku Iraani ez'okumukumu. Kyokka ne Iran nayo tetudde ng'esindisa ebikompola saako n'emizinga ku Isirayiri mu sabbiiti eno entukuvu mu ngeri ey'okwesasuza. Yo emmeri ya Kuwait eya Al Salam ebadde etambuza obukadde n'obukadde bw'ebipipa by'amafuta ekubiddwa drone ya Iraani n'ebumbujja omuliro ku mwalo gw'e Dubai. Abantu abagibaddeko bonna 24 basimattuse omuliro era nga balwanaganye nagwo okuzikiza. Mu ekyo Iraani era ekyakalambidde okugula akagolomolo ka Strait of Hormuz. Kale kati ate njagala nkusunireko katono mu ebyo ebiri mu lupapula lw'Oluganze olwabukedde agenda okufuluma. Kedde akuleetedde emboozi egamba nti mulimu bannayuganda abaali batwalibwa e Russia ku kyeyo ne babakaka okubatwala mu ddwaniro e Ukraine. Abamu baafiirayo. Muno nno mulimu mutabani w'omutaka Kasujju Lubinga ngono ye Abudu Migadde y'omu ku baafiirayo. Iran ekalubye bwekubye amafuta aga Israeli, Kuwait ne Dubai mu kiro kimu. Ate America ereese bbomu musigula nsozi n'esaanyaawo enfo za Ayatollah. Dubai eggulo yasiibye yeetaasa misail eza Iran. Mu nsi 5 ey'ebyobufuzi mulimu ababaka abevuma Parliament eye-11, mulimu be baasiba mu makomera, abaagwa mu mabanja, abaagobwa mu bifo by'obubaka n'ebirala bingi. Bukeddekera ku makya omugule ku nnusu 10 zokka omanye bingi byogenda okunyumiza ne banno. Kati ate mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu nsaba okkirize tusooke tuwummulemu. Kyekitundu ekisoose tudda n'ekyokubiri kinyuvu mulimu gano. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika. Kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keeyunire. Emisango egivunaanibwa Muwanga Kivumbi ne banne. Omulamuzi alagidde abaana okwawulwa ku bakulu. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Eagles Eye Christian Junior School e Mukono Seeta Bajjo ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Tuli mu kifo ekisobozesa omwana Nvubo mu nnyanja weddiramu ki? Nvubo mu nnyanja weddiramu ki? Nvubo obudde bunzibiridde sula. Obudde bunzibiridde sula. Obudde bunzibiridde sula. Gabalama 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 ennyanja. Olunaku olw'enkya lindirira ebirala ebikwata ku kika kino. Amanya
gange nze Senyonga Herbert nze omukwa director wa Big Kirala H Property Services Uganda Limited. Twabaletedde kabira okuva ku Main Road kilomita nyazoka obukadde 8 n'ekitundu. Saakomye okunembaletera bubuule okuva ku Main Road kumulamu ogwo kitundu kyaffe kyakobere ekyagataliiko nfuufu kino tukigoddewo n'okulya omusango okuvunaanibwa omubaka Muwanga Kivumbi ne banna abalala 24 kuno okulira omusango okuzzemu olunaku olwaleero era abawawaabirwa baleeteddwa mu kkooti wakati mu bukuumi. Omulamuzi Aguli Mitambo alagidde ababiri ku bawawaabirwa abakakasibwa nti tebannaweza myaka 18 bagibwe mu kkomera ery'ekitalya batwalibwe mu kkomera ery'abaana abato e Nagulu. Kkooti e Butambalezeemu okulira emisango egivunaanibwa omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi ne banna 24 nga babadde mu maaso g'omulamuzi Deogracius Ssejjemba. Abase batuusiddwa wakati mu byokwerinda eby'amaanyi okuva mu bitongole eby'enjawulo ng'obwedda bayingira kkooti basooka kwekenneenyezebwa. Muwanga Kivumbi ne banne bakwatibwa poliisi oluvannyuma lw'okulonda kwa bonna okwaliwo nga 15 January ne baggulwako emisango egy'enjawulo okuli n'ogw'obutuju. Mu kkooti eyaggwa omulamuzi Ssejjemba yawa ensala ku bintu eby'enjawulo omuli n'okutwala abaana be baali bagamba nti tebannaweza myaka 18 mu ddwaliro emala beekenneenyezebwe. Era olwaleero alagidde omusirikale w'amakomera ASP Nicholas Katushabe okumuwa alipoota ku byazuulibwa ku baana ababiri okuli Mawanda Paul ne Muyinda Wilson. Okusinziira ku alipoota y'abasawo evudde Mulago eraze nti Muyinda Wilson aweze emyaka 18 era nti ye ekkomera lyali mu ttuufu wabula Mawanda n'eraga nti taweza myaka 18. The available radiological evidence reveals that Muyinda Wilson is 18 years and attached to the photocopy of his X-ray results of Mawanda Paul. The available radiological evidence reveals that the prisoner is below 18. Liida w'abawawaabirwa Moyizi Samuel asabye kkooti Mawanda yeeyimirirwe ekintu oludda olwabi kyerusimbidde ekkoole. They mandate a court before which a child appears charged with any offense uphold the right of the child to apply for bail. Omulamuzi awadde Mawanda omukisa n'amubuuza oba bw'anaamuyimbula taafune buzibu. Mawanda n'akakasa mbu ajja kuba bulungi. Mawanda bwe bakuta omulamuzi akubuuza bwe bakuta n'ofuluma ebweru olowooza obulamu bwo tebubeere mu matigga. Anti oyinza okutusibwako obuzibu bwozze mbazadde. Omulamuzi awummuza kkooti okumala essaawa nnamba era bw'akomyewo n'agaana okusaba kw'okweyimirirwa okwa Mawanda bw'atyo n'amusindika mu kkomera ly'abaana e Naggulo. Olere ng'okuumibwa mu kkomera ly'abaana abate Naggulo n'agamba ne Muyinda Wilson naye n'alagira naye bamutwale mu kkomera ly'abaana abate Naggulo. Okunoonyereza kyagenda mu maaso omwami wa gavumenti agambye tumwongereyo obudde eyongere okuwuliriza ku musango guno mukomewo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna. Omuntu yenna ng'agenda kuleetebwa mu musango poliisi erina obuvunaanyizibwa obukebera emyaka gye kubano tekyakolebwa. Poliisi yabaleeta mu kkooti ng'ebaleese ku musango ogwa malicious damage to property n'abamu ku incitement. Kati mu bbanga eryo bye bali mu kkooti ate ne bateekako emisango ebagamba egyannakomole gye baganya okuba nti ne basobola okweyimirirwa wano.
oluvannyuma omulamuzi azeemu okuwa ensala ye ku mwana omulala Muhinda Wilson oluvannyuma lwa nnyina okujja n'awa obujulizi mwaweereddeyo n'ebbaluwa ye era naye bw'atyo n'alagira atwalibwe mu kkomera ly'abaana e Nagolo. Kkooti yakuddamu nga 14 omwezi ogwokuna era wano oludda oluwawaabirwa lusabye omuwaabi wa gavumenti akomewo n'obujulizi obusembayo olw'okuwoza kutandike. Nga bwe mulabye tujjukiza kkooti kugamba state banguye okunoonyereza ku bali mu kukola kubanga buli lutuula wa kkooti seetega tukyanoonyereza munoonyereza biki nga tonnasiba muntu olina kusooka n'obanga obujulizi obulina. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Ate bo abaweebwa ekibira kya gavumenti ekya Buto Buvuma okusimbamu emiti bekubidde enduulu olwabe bayise bannakigwanyiza batandise okubatigomya nga basalamu poloti eziriko n'ebyapa. Ekibira kya gavumenti ekya Buto Buvuma kitudde ku byalo 6 okuli Buyala, Malube, Nalubugo, Nsujjumpolwe, Kagezi Namwambula ne Lwamunda nga kiwezaako yiika 2027. Kyafuulibwa ekibira mu mwaka gwa 1932 ne baddamu okukirambika mu mwaka gwa 1963 olwo mu mwaka gwa 1998 ne kikakasibwa nga bwe kiri ekibira ekyetongodde okuva ku kyapa ky'Emmengo ne kiyingizibwa mu kyapa kya gavumenti wansi w'ekitongole kya National Forestry Authority. Kyokka olwo abantu abaali batandise okukisaanyaawo aba NFA bawa olukusa ebibiina by'abantu abeegattira mu Collaborative Forestry Management abalinaanye ekibira kino era ne bakola endagaano ez'okulimiramu emiti za myaka 3 kyokka nga zino buli oluvannyuma lwa myaka 10 zaalinanga okuzzibwa obuggya. Kyokka bano bagamba nti nga bayise ebbanga abantu bajja ne babategeeza nga bwe baali baguziddwa ekibira kino era kyasalwamu dda poloti nga balina n'ebyapa. Abasajja bajja ne bagamba ettaka lyabwe nve ku ttaka lyabwe ne bateekwa n'okukwata abakozi bange n'omulala ne bamutema ejjambiya. Ni myaka 5 mu 8 ettaka noliraba lya gavumenti. Abamu ku bagambi bagula ku ttaka lino be b'ekitongole kya KCC nga bano balina kuyiwayo kasasiro era abaali balimirayo emiti baweebwa ensimbi. Lwaki nakkiza okukwata obusente baleeta magezi alina yiika zaayo 26 nga bamufuumudde bazitutte ku kifuba neŋŋamba okutwala ekyobwera atisa okukwatawo kokoze eki okutte. Abamu bagulwako n'emisango ku poliisi ez'enjawulo egy'okwesenza ku ttaka. Era NFA yagamba mugende muwaabe ffe tujja kujja tubasapootinge busapootinzi kwene ffe tetundanga ttaka kyetutegeeza. Kyokka bano beekubira enduulu ewa Profesa Gilbert baali baseka Bukenya omuwabuzi wa Pulezidenti Museveni ku nsonga z'ebibira n'entobazi. Mu kiseera kino beeraliikirivu nti ettaka lino lifuuse eddwaniro nga basabye minisitule y'eby'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nawule Nabakooba ssaako n'akakiiko akalwanyisa enguzi makago bwa Pulezidenti okuyingira mu nsonga zino. Nsaba minisita Nabakooba aveeyo atuyambe. Lusoke akulira obuli bw'enguzi bw'ofisi ya Pulezidenti jangu otuyambe. Kyokka Profesa Bukenya abasuubiza nti wakuwandiikira abakwatibwako okulaba nga bafuna obuyambibwa. Nja kusaba gavumenti tubuulirize ku nsonga eno. Oyo ow'ekyapa yakigulawa yakifuna kwani yaani akola mu minisitule ya landi eyamuwa ekyapa ekyo. Abo nabandi badde bakwatibwa. Yenyamidde olw'abakungu ba gavumenti ate abatunda ettaka lyayo so nga abantu ba bulijjo bakkirizibwa okusimba emiti mu bibira bya gavumenti asaba teekamu okusaba. Kituufu nnyo nti ekyo gavumenti policy kikkirizibwa ate kinsanyusiza nti balina ne empapula zaabwe zonna okuva mu National Forest Authority. Empapula endala ziraze nga waliwo omusajja mukulu Emmanuel Kato yali akulira akakiiko akavunaanyizibwa kukuuma ettaka ly'ekibira kino bwe yamala ebbanga lya myaka 3 nga tasasulwa ate ne yeekubira enduulu ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi. Kyokka bwe yalaba nga tebamuddamu kwe kwenoonyezaayo omupunta amanyiddwa nga Luwaga nga yategeeza nga balina yiika z'ettaka 50 ku ttaka ly'ekibira nga leeyagala kusalako 10 azitunde. Kyokka ono tulemeddwa kumufuna ku lukomo lwa simu nga tufunya omuyambi we Julius Konyoga era aliko by'attaanyiza. Ekyo ekibira kyali digazetted emyaka mingi emabega nefuuka public land.
Kikonyoga annyonnyodde nti ettaka lino terikyali lya gavumenti nga lyafuulibwa dde ery'abantu kyokka nga talambuludde makulu matuufu agayitibwamu okuva mu ekitongole ky'ebibira okudda mu byapa by'abantu. Kikonyoga agamba nti abakulembeze mu disitulikiti y'Empigi be baagaba ettaka lino nga bo baagulako yiika 9 n'abakanya n'ebyogerwa nti ebyapa byabwe si bituufu. Twaligula ku bannannyini abaafuna ebyapa okuva ku disitulikiti ab'enjawulo era twagula ebyapa bya njawulo si lyonna lyonna nti lyaffe. Ffe iwaffe we tuli we twagula buguzi. Sisobola kuteebereza bulungi naye nga tuyinza okuba tulinako acres wakati w'olunana n'olwenda. Ebyapa byaffe bituufu. Kyokka Kikonyoga aganja okusinkana omusasi waffe liiso ku liiso okubaako byanyonyola ku kamera engeri gye bafunamu ettaka lya gavumenti eryali ery'ekibira. Omwogezi wa Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi Eldon Walukamba agamba nti baakizuula nga mu mwaka gwa 2025 waliwo vulugu eyakolebwa ku ttaka ly'ekibira kino era ne bassaamu okwemulugunya kwabwe eri kkooti ku beewangamya mu kibira kya gavumenti. Ensonga ezo ziri mu kkooti era nga omusango ogwo gugenda kuddamu guwulirwe. Ministry of Water and Environment yemulugunya abantu bano gye bajja obuyinza okuguza KCCA. Agamba nti n'ab'ekitongole ky'ebibira balinze kinaava mu kkooti olwo basobole okuyimiriza ba KCCA n'okusazaamu ebyapa byonna ebyakolebwa. Kizawire yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe abakyatugumiikiriza tutambule ffenna. Kya kitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu nga tukiguddewo n'omusirikale w'amakomera ono nga ye yakuba bakama be amasasi ekibuga. Bamusomedde emisango egy'obutemu okutiisatiisa n'obubbi era bw'atyo n'asindikibwa ku alimanda ekitalya n'ab'eŋŋanda ze abaali bamuyambye omukweka. Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti ekibuga ng'omusirikale w'amakomera Moses Anguyo yakuba bakama b'amasasi aleetebwa mu kkooti. Eno abantu beeyiyeeyo mu bungi n'ekigendererwa eky'okugoberera omusango guno. Anguyo yakwatibwa mu bitundu by'e DR Congo gye yaggyibwa ku Sande okukomezebwawo kuno. Avunaaniddwa ne banne okuli Anziku Peter ow'emyaka 39, Okuwonzi Dickson ow'emyaka 4 ne Helenia Muviko ow'emyaka 34. Omulamuzi wa kkooti ento Tusasule Jonadi asomedde Anguyo emisango okubadde egy'obutemu 4, obubbi n'okutiisatiisa. The second count is murder compared to section 171 and 172 of the Penal Code Act. Oludda olwabi lutegeeza nti abalala baguddwako omusango gw'okwekubaana okutolosa n'okukweka Anguyo wakati wa 23 na 27 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Mu kkooti eno Anguyo awanise omukono n'asaba omulamuzi obutageza kukwasa baana be muntu mulala yenna wabula babakwasi gavumenti ebalabirire. And the second and third and the question whether we have rights obeyed. Ye muganda wa Anguyo Peter Nziku asibye kkooti emukkiriza eyimirirwe adde akola omulimu gwe ogw'okusomesa abaana b'eggwanga. But if the law would allow, I would request because I've never been trained in the military of Uganda. I'm trained with one of the young children. Abasatu okuli Anguyo Moses, Anziku Peter, Okuwonzi Dickson basindikiddwa ku alimanda ekitalya ate Helenia Muviko asindikiddwa ku alimanda eruzira nga bonna bakuddamu okulabikako mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ento nga 24 omwezi ogujja. Kinajjukirwa nti nga 23 omwezi ogwokubiri omwaka guno Anguyo yakuba bakama b'amasasi ne bafiirawo okuli Assistant Superintendent of Prison Hope Catherine, Principal Officer Akshuli Bright naye Yebale Sala mukyala we yali akulira ekkomera nga wayise olunaku lumu n'omwana wa Yebale nga ye Sauson Niwagaba naye yafa olw'ebisago bye yafuna. Samuel Mugabi yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Bo abayizi abasoba mu 240 batikiddwa
mu masomo ag'ebyemikono agasookedde ddala wansi w'ekitongole eky'eggwanga eky'ebigezo by'emikono ekijja ki Uganda Vocational and Technical Assessment Board ku Light Schools e Bulenga. Bano bakubiriziddwa okulembezanga Katonda mu buli kye baba bagenda okukola. Omukolo gw'okutikira abayizi abasoba 240 ku Light Schools e Bulenga gwetabyeko abakugu mu byenjigiriza n'ebyemikono n'ab'ekkanisa y'Abadiventi. Abatikiddwa kuliko ababazi, abatunzi b'engoye, abazimbi n'abavuga ebyuma ebikozesebwa mu kuzimba, abafumbi, abasiba n'okutona enviiri, abookya ebyuma, amasannyalaze, ebyobulimi n'abalala nga gabadde matikira nga mulundi gwa kusatu ku Light Schools Bulenga. Abayizi bano abaatula ebigezo omwaka oguwedde bonna bayite waggulu nga baweereddwa certificate mu masomo g'ebyemikono okuva mu kitongole kya Uganda Vocational and Technical Assessment Board UVTAB ku mutendera gwa level 1, 2 ne 3. Individuals whose name have been read in that particular discipline, congratulations. Bishop Godfrey Rwama ssentebe w'akakiiko akatwala ebyemikono mu masomero ga Light Schools yakulembeddemu okusaba nga mu kubuulira asabye abatikiddwa okubeera ekyokulabirako eri abalala. Abategeeza nti bayize obukodyo bungi era beeteefuteefu okufuluma naye amazima ge gajja okubafuula ab'eddembe mu mirimu gye banaakola. Nti obuwanguzi tebujja kulabika olw'okubanza gwe bishopu, gwe CEO, gwe sowaso nedda kale ofuna omusala gw'amaanyi nnyo. Obuwanguzi bugenda kulabika by the impact you are going to do or to make others. Omutandisi w'amasomero ga Light Schools Salongo Joseph Mbuga Kiberu asiimye abayambyeko essomero lino okutuuka we riri. Tuva kutikkira abayizi 243 ababaddewo. Tubaza abazadde ababadde naffe. Yebaza Katonda olw'okubakwatirako naddala mu kiseera bwe baali bafunye ebibasoomooza. Twalina abaana 743 abatatuula bigezo ntulowooza nti tunaakirwanyisa ntituuka wano ne wali naye nga munnange akusinga kubya gwokedde. Salongo Mbuga era alina obubaka bw'awadde abazadde b'abayizi abatikiddwa. Akole construction companies bazimbe nga buli kiba bazimba kati olwedde tulinawo bwe tutendeka abaana betulina bano list of estate developers. Pastor Jimmy Kajula ssentebe w'abatuula ku kakiiko akafuga amasomero gano nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo akubiriza abatikiddwa okubeera ne Katonda mu buli kye bakola. Omuntu bw'afuna bufunye bukugu naye nga tali mu Katonda obanga akwasiza omulalu eyali omujaasa emundu. Amu ku batikiddwa balaze essanyu ne bategeeza ng'obukugu bafunye bwe bugenda okubayamba. Graduating mu electricity level 1 ngenda mu level 2. Tubaza director waffe era nga obudde buno sobola okukanika emmotoka era n'okugikolako service n'okugimaintainingala buli kimu ekyetaagisa. Abantu abamu balowooza abaana primary tebasobola kukola mirimu gya mu mutwe naye tonyomanga muntu buli omu alina kyasobola. Nuliat Namagembe yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Konfufu akulira ekitongole eky'amasannyalaze ekya UEDCL Paul Mwesigwa alaze essanyu olw'ebyo bye basobodde okutuukako ng'ekitongole bukyanga bakwasibwa obuvunaanyizibwa omwaka oguwedde. Ategeezezza nti bukyanga bakwasibwa obuvunaanyizibwa buno omuwendo gw'abakasitoma gweyongeredde ddala. Ekitongole ky'amasannyalaze kya UEDCL olwaleero ekiwezezza omwaka bukyanga kikwasibwa obuvunaanyizibwa okuddukanya emirimu okuva ku kitongole kya UMEME. Obuvunaanyizibwa buno aba UMEME babukwasa minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa. Now hand over
these symbolic items to Uganda Electricity Distribution Company Limited. Kati akulira ekitongole kya EDCL Paul Mwesigwa alambuludde ku bituukiddwako bukyanga bakwasibwa obuvunaanyizibwa buno ng'atandikidde ku ngereka y'amasannyalaze yakolebwa Electricity Regulatory Authority. Agambye nti engereka empya yeyamba nnyo amakampuni n'abantu ba bulijjo. Tetufuna obujulizi nti abamu basevinze sente esukka ne biliyoni omwaka ogugwereddeko. Ne mu domestic abantu abamu kati okufunamu kwabwe bagenze ku kye bayita cooking tariff. Ayogedde ku ngeri gye baagerekamu amasannyalaze bakasitoma basobole okufunamu naddala abo abafumba. Ti cooking tariff okuva ku 150 emiwendo gikkirirako n'obeera ng'ogula ku siringi 412 buli unit mu kifo ky'olusanvu. Mwesigwa attaanyiza ne ku nkola empya gye baaleeta ku balina 3 phase. 3 phase kasitoma oyo ajja kusobola okufuna mu benefit kye tuyita time of use, nti emisana emiwendo giba mitontono, then ne ku peak emiwendo ne giyongera, then tunda off peak emiwendo gibeera nga giri wansi ddala. Agamba nti enteekateeka ya smart mu bantu ba bulijjo etandika omwaka ogujja. Ayogedde ku nteekateeka ze bakoze ne Uganda Electricity Regulatory Authority era okutereeza amasannyalaze mu ggwanga nga kino kiyambye bakasitoma bangi. Nga Kasana mu Luweero wiiki ewedde substation eyo bagikolako, era bakasitoma baffe abali Wabigalo, Luweero, Nansana, Bombo tusuubira wiiki eno gye gwereddeko nga embeera eteredde. Akonye ne ku projekiti ezikolebwa n'ezigenda okukolebwa okuyamba bannakampala okubatuusaako amasannyalaze mu bungi. Anokoddeyo ne substations ezizimbiddwa n'ezo ezizimbibwa okutuusa empeereza ku bantu. Tusuubira nti embeera y'ekibululu ebezeewo wakati w'essaawa emu paka ssaawa 4 ez'ekiro olwa overload ejja kubeera ng'egwereddewo ddala. Naye ng'era tuli mu procurement ez'okukola refurbishment eza line nga Soroti 3 line kubanga nayo yabadde nga si nnungi. Agambye nti bakasitoma balinnya okuva ku bukadde 2,40 okutuuka ku bukadde 2,70 mu kiseera kino. Zizira 2,48 twagattako 2,23 miliyoni 2,7. Kitegeeza nti enkozesa y'amasannyalaze y'abantu egenda mu maaso. Kyokka akonye ne kusoomoozebwa ku basanze omuli obubbi bw'amasannyalaze nga kyekyaviirako okuleeta enkola ya weetereeze omwaka oguwedde. Agamba nti ebikwekweto eby'okuyiga ababba amasannyalaze bikyagenda mu maaso n'akubiriza abantu okuva ku muze guno. Omuntu singa akwatibwa nga abba amasannyalaze ogwo omusango gw'amaanyi oyinza okusibwa okuva mu myezi 6 mpaka myaka 12 oba okuwa engasi ya millions 4 bw'oba wa factory oyinza okuwa akawumbi. Kale ate ab'ekitongole ekikola ku gw'okubonyeza amazzi mu ggwanga bategeezezza nga bwe basalidde ababbi aba mita zaabwe amagezi nga kati bagenda kuleeta eza plastic nazo balabe bwe zibbibwa. Oluvannyuma lw'okulaga eggulire ly'obubbi bwa mita z'amazzi mu bitundu by'e Masaka ku mawulire agataliiko nfuufu ku bbalaza ya wiiki ewedde, ab'ekitongole ekimunyisa amazzi ekya National Water and Sewerage Corporation batangaazizza ku bubbi buno. Muhammad Lutaaya atwala ekitongole kino mu Kampala agamba nabo tebatudde ku bubbi bwa mita zaabwe kubanga nabo bakosanga ekitongole. Sayidi yaffe kusomozebwa kunene nnyo nti omuntu abba mita kitegeeza nti services zaffe zibeera interrupted, kyekisooka. Ekirala nti customer amala ebbanga nga takola ki talina mazzi paka emita bagikola ki, so wesanga eyo period tufiirwa ssente nnyingi ng'ekitongole ate era ne bakasitoma bafiirwa. Asambaza ebigambo nti abakozi baabwe beenyigira mu kutunda mita zino tikuba bakimanyi nti kimenya mateeka. Gye tulina system tekkiriza mita nzibe ogiteeka mu system, so tewali ngeri yonna gye tuyinza ate kubba mita gye twatunda edda ne tugiteeka mu system. Kyokka agamba nti mita zino zirimu ekirungo ekyenjawulo nga basiiga langi bakyetanna nnyo olw'okukikozesa okusiiga geeti n'ebintu ebirala ng'abalala bazitunda nga scrap. Waliwo abakozeseza obwana obuto mu byalo eyo ne bujja nga bujjamu ne bupikinga mita zino ne buzitwala naddala aba scrap
abakuŋŋaanya ebyuma ne bagezaako bisaanuusa oluusi. Wabula alumiriza nti mita ezimu ziziwa bakasitoma baabwe bennyini okwebalama amabanja basobole okufunirako empya. Naye agamba nti ekizibu kino bakisalidde amagezi nkati baakuleeta mita eza pulasitiika. Waliwo mita kati zitandise okuleeta nga zo za pulasitiki ne pulasitiki omugumu ddala. Era tugezaako ozigezesa mu bifo ebimu bye tutambuza okulaba nti no zigenda kukola zitya. Ayogedde ku bikwekweto ebyakoleddwa okukwata ababba mita naddala mu bitundu by'ekibuye. Era tukutte bangi, waliwo keesi ze tutadde mu kkooti, abamu babasibye, kyoba olaba obubba mita butandise okukola ki okukendeera. Ebyo nga biri bityo abakozesa entambula ey'olukale basabiddwa bulijjo okutunula ku pamiti z'abaddereeva okukakasa nga bali mu mateeka n'okwewala okulinnya mmotoka ziganyegenya. Bino byogedde omupoliisi w'oku nguudo James Sekandi bw'abadde mu lukiiko lw'abaddereeva b'empererwe olw'etabyemu n'amyuka RCC w'e Kawempe Luka Kagenyi n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo. Mu kigendera abalina amamotoka bananyini mmotoka okukanika emmotoka ku kyagaanyi batono nnyo. Ssentebe wa Kobil Taxi Association Ayubu Matovu ategeeza nga bagenda okugoba basula mu paaka nga bano be baliisa abasaabaza akakanja. Senga banasiŋŋaana mu security n'esiŋŋaana omuntu yenna asuze ebweru mu mmotoka wakuvunaanibwa. Amyuka RCC Kagenyi agumiza abaddereeva nti President Museveni yamukubira essimu ku nsonga eno ayimiriza emirimu gyonna egibadde gikolebwa Ken Kigongo. Omukulu tabaako emirimu gy'akolerawo mu kiseera kino okutuusa nga bonna bekikwatako ba stakeholders ab'enjawulo bategeezeddwa. Mukwayatwa nga mukiise ku lukiiko lwa takisi era ali ku kakiiko akawutofu yeetisse obubaka bwa Rashid Sekindi ssentebe w'abaddereeva ba takisi mu ggwanga. Omuntu bwe tufuna ekifo we tukolera bwe tulina ebizibu byaffe omugagga byotoyinza tumalira nti akasente kaffe akalodingi fee tukasula tweyagalidde. Dirisa Sendawulo omukwanaganya wa siteegi ya Gayaza Kayunga abadde omukaawa alumiriza nannyini paaka eno okuba kijjanya. Twakola naye buli muntu yamitwala miliyoni 3.5 bwakya Lumusinde n'azongeza nava ku miliyoni 3.5 n'agenda paka ku miliyoni 9 mu emitwalo 5. Netumuviira ne tuva mu kifo kye katwewuunyiza ate n'akomawo nti azze asaba omulimu gwa takisi atandika okuguddukanya aleke ekifo ekibaddewo kiri bagazeetinga ekifo kye kubanga atubonyezabonyeza ebbanga ddene nga atuwereka ebisale ebisukkiridde ennyo. Damba Tadeo yakusakidde gweno okulaba Bukedde TV. Some things don't arrive. They've always been. You see, every day that I wake up, I am more than what you see. Not for a day, for all